mu Lubiri Emmengo nayo tutimbeyo nga era tumaye tugijjeyo bwe bityo. Akula bayinza olowooza byogero ni kusaaga. No. Obikakasa otya reality. Bigambo byo. Posta zinaatera era tugenda tandika obulango Kisegere. Biswanka Festival 5 Boye Lugogo. Mwaka guno. Actually mugwakunaawo. Mugwakuna mwezi ogujja. Wayimbi abato abaliwo abali mu level dala abatali mu public theory ng'omuli. Ani gwali tazokola ne collaboration tugambe in case wabazize. Abayimbi yenna nze siriiko mbono. Omuyimbi yenna bw'ajja n'antukira n'ansaba kolabo lwakimbanga nze njagaliza Kisegere kyekyo lwaki nti yenna oli wavaayo n'ankayanako ekintu oba akiyiza nze nkitwala ngamba ya nakikola Kisegere kuba njagaliza kuba mba mmanyi buli omu aba anoonya ngeri gye yeeyisaawo Kisegere buli omu osanga ojja ssanga gundi ng'awalampye gundi ayitawo tugeze ba alien n'ayisaamu Bobi eggaali ali mu kweyisaawo tugeze ani n'ayisa mwani eggaali ali mu kweyisaawo. Gavana weyisaawo ku internet. Nze anti ekyo kyeraga bwerazi ne bw'oba otunuddemu generation eno empya alien fikigaza Biswanka biba big 3. Okay, big 3 Biswanka. Tugambe nti olikana kambata wetakulidde weka okuwanika gy'owanise oba kati ate okujjukizaamu ne ba big 3 bali abakadde okimanyi tebasooka kubeerako bonna wamu kyamaanyi. Okay, ani bw'owa credit mu ndongo eno gw'ogamba nti newankubadde kati ndi mu ba big 3 waggulu gw'ogamba nti gundi ono yambeereddewo mu ndongo gwesobola okuwa credit kati? Okusookera ddala bafaani abawagizi b'endongo ya Uganda toyinza basuula bbali man because bwe bagaana okuwagira endongo of course tewali ajja kuwagira kuba nze era omuyimbi ne wavaayo n'agamba nti oba tamanyi Biswanka era tamwagale tikinaako buzi muyimbi munnange but fan omuwagizi w'endongo abawa muwendo nnyo. Challenge gye wakasanga mujja neyo right now onootuuse wakasanga buzibu ki ogamba nti okona kusanga naye bwampisa bubi ng'omweyewe? Obuzibu mu ngeri ki kubanga obuzibu buli wamu webuli buzibu buli wamu webuli kakubeere endongo gisupportinga nti ogiyisamu ekyalenjingamu nti bafaani sebo bawe ekintu ekyakabi kye basiima kizibu nnyo era oba olina kukola nnyo challenge eyo tojagamamu nze nvudde limba wadde luno limba balwagane no olina obbawa waaka obwekiwaaka omulungi olina mukola n'amaanyi. Wadde okyampa abantu b'osiima mu ndongo ongambye okusookera ddala abawagizi then owokubiri n'owokusatu n'owokuna. Abo abantu bangi bwe tugamba bamenya bafaani okusookera ddala in general bafaani b'endongo mbeebaza nnyo buli muwagizi yenna awagira Biswanka n'awuliriza akayimba nga takajjaako. Character gyo portraying promoter omu yaŋŋambye mabega kaawo promoter ki sijja mu awolimbye Biswanka ye amanyi kimu kyakwemoola awolimbye 5 Biswanka amanyi kimu kyakwemoola promoter ki music taportrayize kimala eri abawagizi bagamba nti alina abawagizi kyonna kyekiri kasita bafaani b'endongo bagiwagira oli promoter onoonya linnya kati ng'obaako nekyo ŋŋambayo nze faani gwe ŋŋamba gwe mpa ekitiibwa nze erina omuwagizi w'endongo muwa ekitiibwa. Bagamba tolina mpisa bw'oba obubaka obusembayo nze. Baani abagamba? Bantu ki? Mulimu ku bafaani ababooda mbabaka abasaabaze anti olumu ntera ovuga ku booda kati abavuzi ba booda olaba nti ebibuuzi bya booda wabooda asobola okujja n'akulimba ekintu nga naawe okirabirako ddala asobola kati ze batera okunvuga obubaka obusembayo Biswanka eri bafaani so bafaani b'endongo eya Uganda tusaba bongera okuwagira abayimbi ba Uganda yatuli bangi nnyo batuwagire ngaffe kati ngaffe ba big 3 batuyambye nnyo tuwanikayo n'abayimbi abato babayambe abayimbi abato abaliwo awo bayimbi kwegamba kale abayimbi abakabi bonna abayimbi
bato omudiba bawagire nabo bakube omudiba ndi mutoko ba vairota ba acidic vocals nkugamba abayimbi babawagira oshege no omutaso ne mu myaka nga muto ba vairota bayimbi batoko gwe nkugamba abayimbi abamu ku bataba abayimbo bulungi basidiki ba vairota bayimbi no bato chwa abali eri mu generation yenkana andikati mwe muri ba big three era tukiriza bano batugamba nti kimu ku byabawula kali yadde omweganye nti nno teyali manager awo wagende South Sudan no kola sente no levity ya bilioni 3 manager no tomulisa ko yadde 10 nanyiga nnyo kuto muyimbi akola atya sente okuva South Sudan nagula sikutu yagamba kati Biswanka ekyannumye yagenze naye ebyo byonna nga ki buzanyo yagenze Sudan nagula akasukutu ngo bona buki buntu bwe bupango esegeera kaize Mugabe sibangako mu management ate oli avuddeyo na bakiyita batya allegedly era gamane booking yajikwata he is alleging yosegeera lwaki siyayina sente kalabeera agambe why ne sente bazimpa byonna nze mbyekolerako oba deposit byonna nze zabeerera nabyo kati ebyo byonna oŋŋamba ota nti ate mu management nga ate Mugabe sibangako mu management jamani ni top artist Mugambe oli anonya kuba wakabi oshegeera nze Mugambe yanegayira biki bereramu promoting wagwanisha bikichi nengamba ize top artist ye no ino bako bositula oshegeera usanga Kamili nga wali wabamukanako Kamilioni wankoze boti wanvumye to ina ebwe bityo kayinange bayino okubayo nga bankayanako nga top artist. Okay, Biswanka mulija top 3 joyingiddemu abasinga ebakolanga bakozesa competition zibera motoka abali ezikini abakinga ziri embi ya top 3 omulalo omunene aliwaawo ja parkinga yeriwa top 3 Biswanka ati kati ebayita paradigm shift ijaja ichuli yajogerako dikati goja kugamba bali bayina ki baparkinga zitya ali na ina benzi ndoza aja kocha ne motoka recently nange ngenda kocha pichi oshegeera ngenda kocha pichi eno nga top 3 oshegeera kuchi ku skate ya man ogenda kujocha pichi wa pichi gera jocha oshegeera trading okay ngade tunava ku manager oba ku manager gowagoba twawulira mu manager nesibagakola manager ekyo kiddamu otegeera abo bana banoonya kuba basitandi wanakala nako ne top artist ajja bajja mumanya twawulira mbu yasasula collaboration yo ne John Black era nga zezimu ku nyimba zoyina ngeza 2024 collaboration bagisasula basasula production ekala ekalawe oyo yena document bichiku katemba oshegeera nesibagakona manager kala agitwale wabanga ye nanyiniyo tetusuubireyo embeera ya Jeff Chiwa nti ngeje mwayokanye na manager kati nyimba nesibagakona manager nawe bombo class omwana go bayita kira oba pen yaman yobukwana bakuyamba ko kwandika era mukwano gwa mmo muchakolagana naye oba penboy abo basajja banga ate nnyo yaman ochali pen yaman era kyakuyamba ko mukwandika nze kugambe abo basajja bange nnyo era tukyakwatagana fit okay big 3 mukulu Biswanka yaman nawe katu sasa no limulit ziyamba kubala kubaka tugwaniseyo wavu yaman top artist tusubira kusaininga yo kabayimbi abalo abayimbi we bali bangi ninawo bangi nnyo ba anonymous calendar we ali awo bonna bangi bali kati mulikodire boki Biswanka gwe kyomanya Biswanka ate ngenda kukola ne concert okakaseti ddala ndi big 3 omu kuba big 3 ngenda kukola concert oshegeera Biswanka festival Lugogo yaman wiki emala top artist yalanga ebiri awo wiki emala Biswanka festival oshegeera yaman Lugogo mabega unogamba nti oliti mukasabuni era ati kotemesa tubera na girlfriend omuntu abere wakanga mama wo bakitawo ba muganda wo bani oba relative oba girlfriend wo ebigambe bingali kumpewo na bra TV andi biba byange sabuni yaba ulira ate muri kimuleka wera ngomuntu biba byange ngomukikoleka wango omuyembe biba byange te biba bibiye sometimes omuzungu agamba let people
B osegeera omuntu omuleka n'abagize wenkuga kale ndi wakasabuni lwaki oba okitwala ng'ensonga naye ng'oli wakasabuni ndi wakasabuni ate era ntemesa Kamani. Biswanka, abantu bagamba tobera serious. Gambo byeru byoyogera. Abantu batabera serious. Lati kibaiti nokutandika okugeraageranya career yo ne bagamba nti omwana atalina waayimidde watuufu ali enskin walemererwayo n'ovaayo ne munu naye n'olemererwayo. Watuufu nakyo kiddako ebiswanka. Anti nkugambe already ndi top artist. Kato ngambe nti ate nalemererwa egindi nalemererwa be balina okunkaanako nabo. Kati nkugambye omu allegedly kyebagamba muba allegedly says he is the manager of Bibi Biswanka osegera akire yiminga osegera obabwe ebyo so abyogera allegedly so Biswanka nze nkugambe sibanga kona manager osegera ade bisere bisinga abantu bonna bemba nkwataganye nako bisere bisinga be bampita sinza abetwalira man osegera from Father Alien yampita osegera kabani Nateka tatizo inanga Biswanka. This year, tuli mwezi gwa kusatu. Tapondeke miezi mitatu. What is your plan? What is your bigger plan? Concert ejja. Ne bange lidafa. Concert. Mwaka gono. Yeah man. Inayo ka concert Biswanka festival. Babandi era tugina kazunza. Concert ila Biswanka zoina. Ne wotu sebe wamala okola concert. Yeah man. Biswanka ngina kola concert. Biswanka festival. Ne era tugina jizunza nga nkwacho festival we ya. Owa Biswanka kiri kitya? Alisede. Yeah man. Bitambula bitya tukusanze wako pozinze endonge tambula teso. Endonge tambula mpola. Mpola mpola tugezaako tugattagatta buli kimwe kisoboka. Biswanka gemanya omukuba big 3. Ba big 3 abasoka baliwo ababiri. Ngojeko big 3 go Biswanka. Anti kati ne generation impya. Naba big 3 bayo. Inze alien ne fiki Gaza feba big 3 oshegera jamani alien fiki Gaza ne Biswanka feba big 3 nga olaba kamili bobi nani kati abakulu bali walesewa ba virota n'abalala badingana abo ala we ba Mr Parrot kano mu pichi ade kwa Mr Parrot Otugamye Bairota yeto mutumula wa big 3. Nanja bali ba Mr Parrot bani. Mr Parrot go tujukire wa Bobi Wine. Andi kati wira kati generation erinda le nene yaffe. Kati ne yaffe feba big 3 alien fiki Gaza Biswanka. Osegera kati abalala badako then we bali awo basidiki bokozi bani bali mu generation cha. Anti wida bali mu mpya wabula bebani beba Mr Parrot baseza mani kali fe inze ali fiki Gaza yefe beba chiwoko lipenze sikuzalawa nkugerageranyira nawe ne obo tunudde mu biraba nomanya nti kati ngawe wali Bobi Wine Kamili beba big 3 kati abayimbi abo abalalala nga bebalye bayata goyogerako mu bapya kale goyogera kali mu kika ky'aba Parrot bani yaliko mu sikugambye nti sikugambye nti oba Virota yekka n'abalala osegedde n'abalala bonna basidiki bani abayimbi bonna abalala abakabi abaliwaawo tebali mu liigi yammwe kati feno ba big 3 Biswanka alien ne Gaza efe ba big 3 yamani omuntu owagira Virota n'abalabooza laye sikuzalawa lwaki ogamba nti nzalawa nkubadde kugeraageranya nga unalaba generation eri enkadde agenda kuwulira ate era yinza kuddamu atya nkugeraageranyiza lwaki owabya abantu generation eri enkadde neyaffe kati neyaffe empya feba big 3 inze alien ne fiki Gaza kati bano abalala abayimbi abalala abalimu mwe bali abayimbi abakabi Osega sikubazoleyanga bogamba wabula nenkugerageranya nti wetuba tukigase ne bali nga bali Bobi Wine ne bali tibabe babeera ba Mr Parrot osegera abayimbi abo bwe bantu sikuzalawa abayimbi bonna bakabi yamani kati mu big 3 fa balio katugeze kati alien yabaani nno si abanga bebe kubanga kyali nnyo wa bebe fiki Gaza yabaani fiki Gaza abere kale abere Bobi
kuba bewalana nnyo ne alien kati ate nze Kamili kati nze ate era ne oba otunuddemu alien ali asingako ku myaka era Bebe asinga Kamili ne Bobby emyaka Biswanka byogera weesiga ki singa bigwa mu matu g'abakulu pikigaza n'ali miskin nedda bwe kiri bw'oba otunuddemu generation empya abayimbi yeffe ba big 3 sizalayo nti oba ono wabula ngeraageranyiriza nti singa oba ogambe nti ba big 3 bali abakadde otunulamu alien abanga Bebe kubanga yekyali wa Bebe pikigaza ngambe yabeere nga Bobby kubanga era embiranye balina nnyo ey'amaanyi wakati nga olaba Bebe ne Bobby embiranye yali y'amaanyi kati nabo wekiba kati nze Kamili ositegeera ndi awo bwentyo y'amaanyi abantu bano bonna bw'otuuka ku big 3 enkadde gye twogerako gye tukomparinga n'empya big 3 eriwo buli omu agamba asobola munne abasajja bano b'oli mu kwegeraageranya nabo oba asobola mu ndongo anti kati era ne bw'otunuulira nze ndaba ndi katono nga olaba Kamili nti kasajja katono ku bano ositegeera dewo obapimye era n'endongo yange era okitegeera y'amaanyi kakati waliwo ekirala ekitambula omukulu batugamba nti omukulu gakusayininga naye ate byavaayo manager wa Shiba Uncle Dirisa nebatugamba nogamba nti ate Shiba yakusaba collaboration kitegeeza omukulu teyakusayininga ensonga ezo zogerako otyokokatiriza ku nsonga ezo omukulu okusayininga Dirisa ate nogamba nti Shiba Biswanka tabangako mu management sikiwa nti alibeera mu management top artist yenna nkugambe tuli ba big 3 top artist yenna taba mu management Bobby Wine wali omulideko mu management ye yakole yiye Bobby wali omuliddemuko Bebe Kamili bali mu management kati nkugambe ffe tuli ba big 3 ate bawulire nti omu ku ba big 3 ba generation empyambo ali mu management tekisoboka y'amaanyi katana kuyambako mu ndongo endongo bakyali banga abenjawulo banyambako ne ba presenter basiima abasinga ne bakuyamba nagamba akatukube kayimba abakozi b'okuma radio namwe bannamawulire mutubeererawo y'amaanyi batugamba tuyagala kuyimba bookings babakuwadde ebiseera ebisinga ngani gwe nabba ssebo ne siyimba bigambo by'abantu ebyo bya bulimba palapase y'amaanyi naye bookings zijjira ddala bookings zijja ezisobodde mpolampola manager gubayita Mundu omumanyi bulungi manager Mundu manager wa Biswanka nkugambe Biswanka tabangako mu management tasuubira kuba mu management abo basajja bange nali mukozesaako yaman so musajja wange ate nga omanyi abiseera bisinga abantu ababeera baliranye omuyimbi nabo bennyini baba batera okuba nga bayimbi bwe otunuulira ab'enjawulo notunuulira batukize Chief Medi abeera ne alien naye muyimbi otegeera kati ne muyimbi nawe just nti byalema otegeera obawo omuntu nga talina kasima mu buli kintu okitegeera so yagezako ku ndongo bwe bityo kali just juzi nangamba ebyo byonna busita nti kumupromoting otegeera yanneegaye nagamba biki promoting amu abo bikiki nti we naba banandaba nga nkozeko olutalo